Omulungi atulaba nkwaniza nnyo mu kaseera kano wetukutuusizaako embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Enkuba ekyagenda maaso n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Jinja yabadde ewezezza milimita za 3.8, Kyenjojo milimita za 3.9, Masaka milimita za 25.2 so nga ate yo Entebbe zaweze milimita 15.2. Embeera eno yavudde ku mukuubo gw'enkuba oba rain belt okubeera nga gukyasimbye mu masekkati ga ssemazinga wa Africa. Omwo nga mutwalidde n'eggwanga lyaffe ekireesewo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubirayo enkuba okutonnya mu makkati ga ggwanga lyaffe okukosa n'ebitundu ebyo byetoolodde ennyanja Nalubaale, ate nga n'enkuba eyo yennyini ejja kuba nga yeetobeseemu okubwatuka okw'eggulu. Embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga n'okusingira ddala mu bitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale ejja kuba nga erimu okubwatuka kw'eggulu. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Kampala n'emiriraano tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 26 so nga ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Bwe tweyongerayo emitala w'amayanja mu Paris tusuubirayo enkuba okutonnya so nga ate mu Nairobi ne Dubai tusuubira omusana okwememula. Olwo yo mu London tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku degrees 7. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. Nze Lubega Micheal.